Gravity omutujju simulabangako nze okujjako ku TV lwaki ayimba ezo ennyimba eziwemula abantu kati ovudde mu kukuza ekitone ozze mu kwesisiwaza abantu n'okubeesittaza era ekiruubirirwa kiki kufuna tutumu abantu bayinza okukubira enduulu wewemula naye webikoma kubanga ekikula amangu era kifa mangu lwaki oyo Gravity omutujju atuwemula waliwo n'omulala bamuyita Yasin Mukasa ate nno oyo wewaffe eri Buddu ab'Ebuddu tutera kwekola ebyo yeeyita Lili Puzzle ebyo ebintu bayimba byaki era oyo Gravity omutujju mwabakola ku BBS ezo ennyimba ze saagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS saagala kuziwulira gwanaaluzannya gwenja okunenya kubanga saagala bali abewaffe gye nava Buddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso ye Ssaabasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba nti Gravity bw'aba byayimba tebabyagalanga biri lwaki bamugula mu Uganda yasinga booking nkikuddiremu amagezi gajje y'omu ku bayimbi abasinga booking singa yali ayimba bibi kubanze bwe neeyogerera mujja gamba yeekubira akadingidi singa nkudi kyali kibi sandigenze London nayimba ekivulunga kiriko Walukagga Mariam Ndagire Pastor Wilson Bugembe bapromota ne bangamba ggoggalawo bannalanda n'abalinze gwe abali mu Royal Agency munjulire at least techazze bulungi so usanga resolutions zanibadde zikakanako but right now nsaba okugera resolutions tutuuseeko akakiiko kasazeewo to blacklist ba artists bano nga tuyita mu ba promoters ku bivulu nga tuyita ku media publicizing that music. For example, is enyimba bayo utegedde nze nkugambe mu nyumba yange Gravity omutujju sibanyi abo bakididi baani tebamanyiddwa wabawerayo nedda n'okubamanya abaana bange tebabamanyi. That is how bad it is. Tebabamanyi na bamanya. I make sure that they don't even know nti waliyo n'omuyimbi ayimba bw'atyo ani kati olabe ekyo kikola so kati ekyo kitegeeza ki nti musooke mu suffocating era kyembasaba ku kya Katikkiro bagende Memmengo beetonde nalabye obutasoma ndwadde embeera muwerera abaana nalabye Gravity omutujju nga addamu abalaata addamu Katikkiro kutegeera kati naffe abali tekinike n'abagezaako okumutaakiriza tubanga abasiru ne bali kyekyabanyiizizza okutegeera tubanga abasiru kakati nabano era same story ontegedde mugende kakati ebyo byonna kakati era ekyo kiddayo ku UNCC nti UNCC abayimbi bammwe bano mubalaba abayimbi bammwe bano muise nga ugame kwebuzabuza nga Afukana aba kati beebuzaabuzizaawo balage nti balina kye bakola ne tebalina kye bakola bali ku accountability nti mulaba kye tukoze bannange mukirabye naye over the time so tubadde tujja tubagamba kugambye nti ekitongole kirina okubaga amateeka UNCC eyo gyolaba erina studio bulijjo mbadde nkabira studio studio ya UNCC mugi-equipping ebeere well equipped bwemera kubeera well equipped oluyimba terufuluma mu Uganda yonna anywhere nga teruyitidde wa ku UNCC nti mudeete oluyimba luyite mu byuma nanti era ekyo bote kyebadde kijjaganibwa n'ensonga recently tujjukira yali minister anewa yali mu Ministry of Gender minister tatabimanyi amaso kubanga otugoberera amacha amalungi akawongeza akalungi josiro kubanga otulaba webale nnyo webalire ddala nze muzzukulu wa Kisolo Matinchimba neddira Ngonge ndine bwana Obote Samuel Kalongi eri Obote no bunyigiriza naye nga ero Obote yali musajja tabu yali musajjawo yali musajja wange era nze muwagira Baka kati. Bade yali musajjawo kye kiriwo ndi siri bubi munabitone
sigenda kulwesayo nnyo jjo naye nga katono nnyo abantu bategeeze nti nga 24 King Muswati nga 24 ngenkya Christmas 24 January 2025 tugenda kubeera wali ku cricket ovo kasobotoleko omwaka gugende ebisiraani byamwe bina biveewo omwana agenda anazeewo concert King live in concert King Saha luyimba lwa kulembeza omanyi ebyo byabayimbi bali abatalina mnyimba biri ebyokugamba nti ate gundi wuno akoze eki omutuuma amannya mayitirivu nedda ono King Saha bw'oyogera King Saha oba oyogera music otegedde nti okubeera mulirwana okutuukira ddala kati bwe tuli ku kyana ky'entebe kitegeeza nti when you talk about him you are talking about music. Okay, kale tujja kugenda erogogo katulabe mwaka nago engeje gunawonzikibwa. Ekiriwo abayimbi wa Buyu Gerson ne Yasini Mukasa Lili Pazo owulya bino business yawe gaddwa amaduka gaba kesisiga kubiyeko ekibaati ate kubaga ekibaati kongulu naye munda basose kuteekako buno busiiro bwaki buno bwa okusangira nga okasaze miggo gyoka kukusiba so ekiriwo abaana abo ekitongole ekivunanyiriza ku culture ekya UNCC kikulembera omukyalo Rufina Mugero amasannyalaze omufuukuula nalabika olukikoladdeko abantu abangi kwaddeko omwogezi wa poliisi kwabaddeko nendoza baawuma anyway sisuubira nti okay kwaddeko Ragadi kwabaddeko ono webivulwaniketi kwabaddeko n'abalala ne ba lawyers ne bagamba nti abayimbi bano basusizza okuyimba ennyimba ezivoola era zivoolani omulembe omujiji gwe tuliko omulembe oguliko ennyimba zaabwe zabuwemu era babayimiriza ekyo ekyokubayimiriza kyazze oluvannyuma lw'okugaana okujja okwogereko nabo kozi babadde babawadde time bajje bennyonnyoleko bawulire ekiva mu bo because yo oli agamba nti bwe nnyimba enkudi maybe kiyinza obba nga kiri mu lulimi tutakozesa nnyo wano naye bw'ogenda olukiiko n'olunyonnyola enkudi kyeki bo kye babadde baagala mbu olukiiko lwatudde so abayimbi tebataniza up era bwe baaganya okutandinga up then badde batakinga action simanyi gwe nga munabitone kinakyusa ku ngeri abantu gye badde balabamu ebintu then abayimbi bano kibalekawo nga bo kubanga mbadde sikinaba kirabako mu Uganda okubaninga omuyimbi munnange nno ebitali politics munnaye nno ebintu ebimu tunagenda tubitegeera butegeezi mpola ffe tujje nga tulabula abantu nga tubagamba nti okugema kusinga okuwonya kakati bakwano baffe bafiina abo mu masannyalaze baganye okukkiriza concept eyo ey'okugema okusinga okuwonya bo baagala nnyo okuwonya kuba oba oliawo balina abasawo abakugu kati bo ne balaba obulwadde nga bujja ontegedde tebafaayo nti bajja kugema tujja kuwonya kaseera ffe tulina ki abasawo naye mu nsi ezitegeera musooka ne mutuula ne mukola kye bayita amateeka agatambuza systems ez'enjawulo ontegedde music mu nkola ya music bw'oba oyogera ku music talina kirala kyategeeza ng'oggyeko vocal ng'oggyeko ne instrument gy'okozesa oba n'okozesa ekimu ku ebyo that is music era tewaliwo tteeka ligamba nti buli luyimba ffe twakula tuwuliriza ennyimba nga tetuzitegeera ziri mu luzungu ziri mu lujamaika ziri mu nnimi ez'enjawulo nga tobitegeera but tekigana ku dansinga to those songs kubanga at the end of the day you are listening to what to music kugambye bw'ogatta instrument n'ogatta eddoboozi n'okola ky'okoze ofuna kye bayita ki music ne bw'okozesa ekimu ku ebyo waliwo n'abakola music nga taliimu yadde eddoboozi era be bayita abakapera waliwo be bayita abakapera nga taliimu yadde instrument nga bo bennyini instrument asigala music kakati bw'omala okutegeera music n'oddayo n'obuuza baliri pazo bayimba music
oba nedda bakola music oba nedda nti yes bakola music gwe olw'obutategeera kye bayimbye oba olw'okulowooza nti kye bayimbye kiyinza okuba kivvoola gye mpangaalira society yange si musango gwabwe wabula gufuuka omusango gwo gwe bw'oba tewateekawo nteekateeka nti bannaye waliwo bene ebigambo bye tutayogera ontegedde nze ayogera naawe olwaleero amwana wange alina emyaka egiwera ndowooza 8 omukulu tamanyi muyimbi gwe bayita Lili Puzzle naye alaba TV ontegera kyengezaako okugamba tamanyi muyimbi gwe bayita ani tamanyi muyimbi gwe bayita Gravity Mutujju okitegedde kyengezaako okugamba kitegeeza ki kitegeeza nti tuddeyo ku ground tutegeere obuvunaanyizibwa bwa buli muntu abukole okitegedde gwe wojja n'oŋŋamba sooka oleke tugende empola nkulagire ddala nti abantu bano bakoze ensobi gye batamanyi gwe bwodda n'oŋŋamba nti fiina masannyalaze ekiro kyonna nakimazeeko ndaba nnyimba ze ku YouTube enkadde yeyambuliranga abantu osanga amateeka teganajja tegaliiwo nakati babakwatidde mu tteeka ki bayogedde ku tteeka buli omu agamba bawemula kati ojagenda okulaba nga batandise okukiyimiriza bati bagambe nti a computer misuse andowooza enebeera naye obote nga tubeere bantu bakulu gwe nyimba Gravity ezayimba gwe toziraba gwe olaba nnungi gwe ng'omuzadde nnungi yatandika ddi okuyimba ale 2012 wow 2000 nga 2012 nga 2012 katuli mu 2 mmeka 2024 kyekibadde kibeerangawo abadde ayimba alina ennyimba ez'enjawulo okusinga kwezo abadde ayimba ayinamuko ennyimba ezitali bwe zityo kiko ekyo alina ennyimba zeyayimbanga kaakati tubeere bamazima tuleme ku omanyinze nagambe saagala muntu omanyi kibayo kibayo okwebuzaabuza nga afuka anaaba gwoba omanyi bulungi nti oli mukufuka naye ng'onaaba kati abantu oba balowoozesa nti gwe oli mukunaaba naye nga gwomanyi kyokola naawe oleko olina obuzibu ne UNCC njiri mbulina from the beginning tubadde tujja tubagamba muteekewo amateeka from the beginning nze nkoze ne UNCC for longest time tubonyeebonye ati eyonooneka mu ggwanga takola ssente kati abantu bali mu kweyiya bweyiya ontegedde ebitongole bitudde butuuzi tebalina kye bakola era nakati bavuddeyo they are looking for ways of getting money kati bali mu kukola kyewandiise nga ogamba kwebuzaabuza nga afukaanaaba kati beebuzaabuzizaawo balage nti balina kye bakola ne tebalina kye bakola bali ku accountability nti mulaba kye tukoze bannange mukirabye naye over the time so tubadde tujja tubagamba nkugambye nti ekitongole kirina okubaga amateeka UNCC eyo gyolaba erina studio bulijjo mbadde nkabira studio studio ya UNCC mugi-equipping ebeere well equipped bwemera kubeera well equipped oluyimba terufuluma mu Uganda yonna anywhere nga teruyitidde wa ku UNCC nti mudeete oluyimba luyite mu byuma nanti era ekyo bote kyebadde kijjaganibwa n'ensonga recently tujjukira yali minister yali mu Ministry of Gender minisita tabimanyi wuliriza ekifaanagana kyonnyonnyola mpuliriza kakati gwe saagala obeere nga awolereza bali njagala otegeere n'omuntu akulaba ategeere saagala gwe obeere nga agamba nti tuli wano because tetuli mu kusika muguwa ndi mukubuulira realities we are not here to discuss this. I'm telling you what they would have done long time ago because kino kibali mukola was part of what we told them to do ne bagaana bwe bagaana kati bakirabye kitegeeza now they have taken action. You cannot take action from the middle. You need to understand kivaawa because wajja kujjayo omwana omulala nga alinga Gravity n'okumusi gwokimanyi nti no Gravity si asinga okuwemula gwomanyi omwana gwe bayita Kididi mumanyi ebiyimba byayimba obimanyi
obuuma bubiri wabugatako mu busatu. Exactly. Kakati if you are talking about gravity omutujju ate kididi tugenda mukolera tutya. Ye tugenda musalako omutwe. Kubanga ate yawe mulasira out. The song. Kitegeeza ati we need to go back and put this thing right. Tetusobola kutandikira wakati. Tosobola kutandikira kukune. UNCC inzobanga ya front inza kino ekintu. Tewali bano lugezigezi. Ate UCC. UCC wagirabyeko. Have you seen it anywhere? Mu meeting yetu mama demo tewali representative wa UCC. Tewali bano they are dragging them. Remember UCC collaborate. UCC ya gwanga. Onteged. Olwokuba nti UCC ya gwanga. Yetunulira ebintu ebikenyentereza abantu emmeme. Ebigenda ku mpewo. Yo ne bigambo bino byenjogera wano. Esookera ku machana gambo omusajja taddamu okwogera UCC. Ochegedde olwansonga kinti yo UCC tetunulira gwe kyoyagala. Yetunulira butya batuyinza okukuuma eggwanga nga liri wamu nga communication etambula nga bwe twagala. Kubanga yo it is politically it's a strategic institution ya politics. Waliwo ne woyinza okutuuka ekiseera UCC esobola Museveni asookera ku makya n'agamba omusajja oyo ampakanyiza nnyo taddamu okwogera ku gundi oba gundi oyo ampakanyiza nnyo taddamu okwogerera wano. UCC n'ekikola kubanga UCC it is an institution eya government serving us government interests. Naye kino kyammwe mwe mukivunaanyizibwako. Tugende ku individual nga abantu sekinoomu. Gravity omutujju nga omuntu ne character ye waliwo interview mu gyakola omulama oli amubuuza kibuuzo ki n'amugamba ekigambo ekinene nga kyabuwemu. Then naava ku ekyo najja kati olaba kakati ebyo bwoddamu ebyo olemererwa okutegeera ensonga gye tuliko. Lwaki ebintu bwebityo bebekulu yali awemuddeko ku muntu kumpewo yawumula kakalaamu oyo n'amugamba gwe olinga kino toddamu kumbuuza ebibuuzo kumpewo ensi yonna n'ekiwulira. Ontegedde so buli muntu anyiiga eyo tuveeyo tudde ku nsonga enkulu nti ensonga enkulu ebyo byonna byandibadde birungi nnyo ng'olwedde waliwo enteekateeka ennamu nti bw'otakola kino ovunaanyizibwa ku kino. So kati nawano Katikkiro sooka omuleke tunuulira nnyo UCC n'ebigendererwa byayo. Ebyo bitubuulidde otugambye nti political strategy gundi kitongole kya politically based era kyo kitunulira kakati UNCC abawandiikidde abaana bano jo kya culture nze mbagamba ekisookera ddala mu kalicha yaffe mulimu okuwemula nga tekukkirizibwa ati no okuwemula kiki first of all kwe kwogera ebigambo ebyesittaza byesittaza wootalina kubyogerera. Ontegedde bulungi nnyo n'omusango ogwa kusemateeka. Yes. Kakati mmwe mwagaana okukola amateeka amatuufu. Kakati abantu tebamanyi webogerera byabalongo ne bogerera bitali ebyo. Yes, kati nkugamba nti mmwe muganya okukola amateeka abayimbi bammwe mubalese ne bakola bye baagala kubanga mubajjako omusolo mubajjako ssente kati oyo balunywa yabaddewo nga bali mu kunenya bano naye bwe baba babategeka nga bajjako ssente miliyoni 10 miliyoni 20 miliyoni 3 miliyoni meka omusolo bwe guba gujja URA ennaku zino bw'oba oyingira ekivulu URA ebeera ku mulyango buli tiketi eyingira kati n'olyoka ofuna emiliyoni URA nevaawo ng'ekuulise ne miliyoni 3 naye ng'ekuulise ne miliyoni 3 ssente bwe zidda mu puulu ate industry y'omuyimbi ono eyabaletedde miliyoni 3 ne mutagiteekamu yadde ogamba nti bannayireka tubateekereteekere ekintu kyabwe kibeere nga kigira baziweereza federation ate yo neezirya bona basigala nga bakaaba lwaki tebakuwemula. The idea is very simple. Mutereeze ekintu kyammwe. Katikkiro ekyokubagaana ku CV ye naye yakoze bubi. Kati Katikkiro tegeera position mwali. Ontegedde Katikkiro mukama waffe tumuwe ekitiibwa. Yes. Era position gyalimu erina okubeera decent enough. Ontegedde kuba kati mwe bannamawulire mumubuuza mugamba Katikkiro bano abawemula abayimba bawemula oboogerako ki yajja kugamba ekintu kimu naye tewali amubuuza ekyo kibuuzo tetubyagala
babadde bamubriefinze enzo mpisa fala naawe mpita musiru yabadde awana sebata babadde bamubriefinze yabadde brief kino yabadde briefed bw'aba yabadde ayogera ku bayimbi abawemula lwati yayogedde ku kididi ayinza obatamanyi kididi nyimba za kididi tezisala kyenkuga zibemulirawo mu makindi omanyi lwaki tezisala teziyita ne mu studio teziyitawo otegedde ziwemulira mu makindi ziwemulirawo ezi ku tiktok otolala tugenda omanyi lwaki eno radio eriyo limbalwa kididi kubanga radio zo zibigaana ontegedde kakati nze ebbanga lyonna mbaddeawo ku UBC nga ŋŋamba abantu fe okimanyi UBC ennyimba ze tubeera nazo tuzeeditinga re-edit oli bw'aleeta oluyimba lwe tetuluteeka butesi ku mpewo tulukola ne tuluyitamu nojjamu kano n'oluta era ogenda okulaba nga oluyimba lwaffe lwanjawulo ate n'oluyisa ku Galaxy n'obuuza ate kyasobose kitya ziringa TV z'abalokole firimu ezijja nga zirimu okwenywegera okwesinga babisala kakati ebyo ku institutional level bye mulina okukola kakati mmwe nga aba UNCC Uganda National Cultural Forum yammwe etuula ddi negamba nti bannanga oluyimba nga terunafuluma post eyita wano ontegedde fe twazanya ku mizannyo actually tuzanya emizannyo naye gwe okimanyi olwaleero tokyasobola staginga muzannyo nga toyise ku media council tokyasobola gustaginga yalina okusooka erina okusooka okukkiriza nti teeka omuzannyo ku stage tokyasobola kukola biri bye twakolanga edde ebyabakatolu bwama bye twakolanga tebikyaliwo ontegedde kakati kikyengeza kugamba nti mwe UNCC mukoze eki okuleka okupangisa olujja eyandibadde parking ne mugiteekamu gundi eyandibadde parking yaba artist ne muteekawo emizigo gy'engatto simanyi mikiba omulimu omukulu UNCC by the way kati gwekola ndowooza omukulu kupangisa gundi facility kupangisa wano kupangisa wano waliwo abanywi b'omwenge bo babategekera biki so tukkiriziganye tulina omulimu gw'okukola omulimu ogw'okukola gutandika naffe ontegedde gutandika naffe tetujja kutandika kulowooza nti tugenda ekikajjo bwoba okirya togenda kitandikira wano wakati bw'ogamba nti gutandika naffe gwe kyofaako ennyo oyagala badde basooke babage etteeka baleme kukwata bukwasi baana vagalanda gwomanyi gulafiti omutujju bw'ayinza okufaanana nga tayimbye emyaka 2 do you know that gwomanyi liri puzzle bwe yali afaanana nga tanatandika kuyimba temwonoona bulamu bw'abantu just lwakuba nti mwe mulina diiru zammwe zemuyisaayisaawo abo abaana beeyiiza bweyiiza okutuuka we batuuse gavumenti erina bwe bayambiddeko tewali abayambyeko UNCC tebayambyeko beetandikizza bokka ate mubajjako omusolo kakati si bawemule naye bwe baba nga kye basobola okukola to be hard bakole ekyo naawe ogenda nekyaliri pazo kyagamba nti tebabiwulira ate babiwulira because tegeera bwoti nti bwe baba bakola music waabwe basooka kutunira society yeeyagala ki abayimba obulungi tebaliiwo ennyimba zaabwe bazikuba ku radio ezimu bazikuba ddi nze mpulirako biki siziwulira misa kibadde ebbanga lyonna misa kibayimba ennyimba oziwulira ku radio gwe kkirira bwoti okkirire oyambuke oddemu okkirire oyambuke abo bonna bawuliriza amaradio owulire oba mulimu message n'omu owulire oba mulimu bugembe n'omu so the idea is very simple you are perverted society as well oliwo abaana akola business asooka kutegeera wagenda gikola bwe muba muli basiraamu sasa ateekawo omuzigo gwa mbizi taba musiru era agamba nti aze ntunda mbuzi so bategeera butegeera society bwe tebefa kakati society yamwe mulina ogitereeza kyekirizo ekyembagamba as community experts ogwaffe gwakubategeeza nti Uganda etandikira mu nju ewaka ewuwo tetandikira mu kkubo tane Uganda eyonoonese nnyo nga gwe wuwe baana bakwata mu nva sooka wuwo mu nyumba yo otegedde nze nkugambe mu nyumba eyange gulavita omutujju simanyi abo bakididi baani tebamanyiddwa wabaweerayo nedda n'okubamanya abaana bange tebabamanyi that is how bad it is tebabamanyi nabamanya I make sure that they don't even know nti waliyo n'omuyimbi ayimba bw'atyo kati olaba ekyo kikola so kakati ekyo kitegeeza ki nti musooke musuffocatinge
musoke mukole system musuffocating abantu abeeyisa obubi kati aba Gravity omutujju omutegedde bw'abanga ebyo ebiyimba byagala okuyimba gwe nkugambe National Theatre erina studio ate studio eyo basobola gikwepinga naye mbuulira beetaga miliyoni nga 2 okugiwe kwepinga obulungi naye gwomanyi nti nno balya miliyoni 7 balya miliyoni 7 ne balya 6 ne balya biliyoni 8 simanyi meka that's a lot of money. Omulimu gwa UNCC gweguliwa omulimu gwa UNCC kugayinga si ba muyimbi ba industry ochegedde ba cultural industry omulimu gwabwe gwa kugaidinga kuteekera na kulungamya naye byonna tebabikola so kye bakoze ejjo kigwawa tekirina we kigwa tekirina ate balungamiza because nga babadde bakulungamya balina enamba z'aba Gravity towandika baluwa n'ogiteeka public ebbaluwa alo Gravity oluwa nkwetaga wano mu office gundi liri pazi oluwa ndi makindi jangu wano mu office ku National Theatre mu dakiika 2 baba batuuse mwafulumiza oluyimba olubi oluyimba lubi Kalungi ontegedde to give information UNCC yawandika ebbaluwa let me tell you uliriza yawandika ebbaluwa negiweereza abayimbi era abayimbi they acknowledge nti bafuna ebbaluwa yes Fina Mugerwa ng'omukulembeze n'akwata essimu n'abakubira omu ku omu era they acknowledge era liri puzzle agamba nti Fina Mugerwa yamukubira ki essimu n'amugamba I mean liri puzzle jangu twogere ku nsonga zino nga ebintu ebinabako olukiiko nga tenabakola ki kutuula liri puzzle n'agaana n'adda ku TikTok na ku YouTube kusabula ne mu meeting eyabadde today eyakoze resolutions ezo ikiganiro kya ekiku kyali kyakusingana bayimbi bano yes tekyabadde kyakupenalizinga oba kubaninga but abayimbi tebazze bwe bakubye essimu bakodde Gravity essimu yamugamba hallo sebo tukulinze nga totuuka yabagambye nze nyimba zange zenyimba ne ku bivulu bya president zikubwa mukole kye mukola ki kye mwagala owulira statement yezo obiwulira ebyo kati obiwulira ebyo kitegeeza nti omulimu ogulina okukolebwa mulala si bano kye bali mu kukola ekikajjo bakitandikidde mu kibutobuto ontegedde ate nga babadde balina omukisa gw'okukitandikira wansi nkugambye keera ku makya ate president ebyabimanyi Yesu yabagambye anti nkugamba ebyabimanyi so n'abamutegeka ku mikutu kitegeeza ku mikono gya president kitegeeza nti mmwe mukole enteekateeka entuufu nga bwe muli UNCC mulungamye mugambe buli studio mu Uganda erina okusubscribinga to UNCC studio oluyimba bwe lufuluma nga mulumaze okulukola yonna gye mulikoledde kuba oli ayinza okugamba abo tebasobola kukola lunyimba yange nderere biki gwekola oluyimba lwo oba olukoledde Kenya oba Tanzania oba America oluyimba lusindike kuki ku UNCC eyite mu luyimba ontegedde bagamba eno line gijjeemu ne batakozesa ne bagamba eno line gijjeemu n'eno gijjeemu zino baazi zaabuzeemu because mwe mutunulidde kyakuwemula naye music alina ebintu ebirala bingi mulimu politics oli ayinza okukola oluyimba nga lugenda kukyankalanya eggwanga ng'oli agenda kuleeta oluyimba abantu baluyimbe banyigire gavumenti bagijje nako ekyo kimu ekyokubiri waliwo yajja kuyimba oluyimba nga luli generation nga luyinza okuleeta ebizibu mu maaso eyo oli ayinza okuyimba oluyimba nga luyimba buyimba naye nga owulira lwawulayawula mawanga kalunja w'abayimbi bajowakanira bagambe kati mutuyingiddemu mwagala byetuyiiya ate kati mubireerere kankubulire gwe bw'oba toyagala kukuyingiramu genda oyimbire ku maazi wanovaawo because waliwo abalala kubeera kyali kibaddewo eddembe lyo liba ddembe lyo nga toyingiridde mu lyaffe kati gweoyimba ebyobuwemu nga ffe tukuleke oba gweoyimba ebyonoona eggwanga ffe tukuleke era muliro gwali gw'amaanyi minisita bwe yagamba nti banaye musoke mute script eyo tugiyitemu bino ebizibu ananti bye problemu toyita mu script kati nkugambe bino byonna byetaaga they need to sit and agree on some things
Osheged. They need to sit and agree. Si byakugwira bugwizi. Buli lw'obigwiro yonoona. Mbu script gwe tosobola gitegeera because agiwandiise artist gwe toli artist. Osheged. But you can agree nti yayinza kunoonyamu bimu. Yes, kati gwe kola oluyimba luyite ku studio ya UNCC. Oluyimba bwe baluta lubeere gundi nti this one release, ready to release. Gwe kale nyimba zo nga 10 ozireleasing at your own pace. Ontegedde. Naye kakati bo bano baganya okikola National Cultural Center baganya okubaako kye bakola bo bali mukuwetaweta makoona. So how do you see this boy's career? Yayonoonese bagibattidde era kyembasaba ku kya Katikkiro bagende Memmengo beetonde. Nalabye obutasoma ndwadde embeera muwerera abaana. Nalegula vito omutujju nga addamu abalaata addamu Katikkiro. Kusegeera kati naffe abali tekinike n'abagezaako okumutakkiriza tubanga abasiru. Ne bali kyekyabanyiizizza okukyege tubanga abasiru. Kakati nabano era same story. Ontegedde. Mugende kakati ebyo byonna. Kakati era ekyo kiddayo ku UNCC. Nti UNCC abayimbi bammwe bano mubalaba. Abayimbi bammwe bano mumanya ababa managing. Do you know who their managers are? Do you know what they go through? Ochegede because olina okukitegeera omuyimbi tosobola kumuyita banywa enjaga bali amanyirungi bakola biki mwizo kulema okuwanseganya bigambo bitegerekeka yogera ne manager we the fact that olwaleero mukyala gundi mukyalani lumona mukyalo no mukyala mafina masanyalaze you are calling Gravity omutujju on phone kabonera akalaga nti you already a failure. Oyo mwana wandibadde olwedde omanyi nti manager we yegundi. Okyegedde abayimbi banywa enjaga kati ogenda kukikola otya? How are you going to handle that? So ogambye bano bagende beetonde Katikkiro ayinza baddira balina Katikkiro ajja baddiramu. Katikkiro naddala liripaza kuba yayinza balanga ajja baddiramu tebalina buzibu. Obuzibu buli ku UNCC be bakumye guno omuliro. Liripaza bayinza okumuddiramu kuba nyemba ayinza balina lumuloko lwakola kyo lwayita naye ezikadde tewali teruleetanga na tagali lwayitawa okuleeta tagali. UNCC bwe buzibu be balina nogera ne beetonde ewa Katikkiro ku lwaki because olaba bana abayimbi obalaba they are not supposed to be there. Ekyamazima kyandibadde bwe kiti olwaleero mweyo meeting mwandibaddemu abantu basatu. Mwandibaddemu manager wa Liripazo, manager wa kubanga mu nkola entuufu manager yate nnyimba muyimbi ye tamanyi na kumazita nozitwala ku radio gwe boyimba oluyimba n'agamba ha eno hit naye tujja gita between Christmas ne gundi era yagambako bugambe nti Liripazo kali akayimba twakatadde. Okyegedde but the fact is that n'olwaleero kyayita omuyimbi abayimbi bayinza okuba nga tebalina permanent managers tekirina buzibu senga system tekirina buzibu tekirina ekyo buzibu. Ne bwe banga omuyimbi agenda kuba akyusa manager buli week process kasita ebaawo mwenga UNCC let us notify ngeyo wekiri nti tuteekeddwa okuba nga tuli up to date with omuyimbi waffe. Submitting a manager kati gotambula naye group gyotambuliramu simple era kijja kuba kitambula bulungi nnyo but the fact that osobola oweereza Gravity omutujju egundi n'omuweereza message is a clear sign nti you are failing. Liripazo yagambye nti Fina Mugero amaze ebbanga bateeka ekivvulu ekya e-concert ekya kuna ekya National Theatre mbone baba abayimbi sente bakola biki naye nti bo tebabayitangako era yebuunya emyaka gyamaze mu kuyimba kati no kankuwa ekira technicality endala ekirimu in fact sina technicality kankubuulire kati amazima abali mu kulwanyisa Lisa Musuuza ono wa federation Wuma eri mu kulwana federation bano bayimbi ba federation Wuma erwana federation kugiraga ntolina buyinza ffe tulina obuyinza ku bayimbi lutalo luli awo wakati kati omanye empologome ebbiri ziba zirwana busubi bwe bukutuka kakati bu Gravity bwakutuse
bali mu kulwana federation bo ba subscribing wa babiri bano teri subscription tebiri mu subscription eno uma eri federation association eri federation kubanga federation erina kuteeka a subscribing akuchi national federation no gundi bayita association a subscribing akuchi ku federation kakati ate bano tebakkiriza bano ekyenjawulo kye tulina nti waliwo federation egenda okujja nga association weri kati association tekkiriza nti no federation ya buvunaanyizibwa ate teba kikkiriza kati lutalo kati olutalo olutalo lukola ki olutalo luli awo mamajinga obukulembeze tekisoboka kubanga juga biri mu ssente ekirabakolo mubawa jam session y'oku national theatre yafa nedda emutundwe Gojimenti jam session eri mutundwe eri fully financed by the government emutundwe wani ewa gundi ewa Eddie Kenzo bano they are fighting a war bano baragadi ba gundi ba musitwa Fina Mugerwa bani bonna balwana ki federation naye ebyo byonna mu birwane naye nga muteekera abayimbi bano nze nkugambye nti just no abibe tebalwane na atera ne federation oba n'amateeka ganabagaze kuba nabo si bangu mpuliriza etteeka bwe libalize oli waddembe okulirwanyisa oli waddembe naye kati repercussion zofuna ze zibulira bano banno nti teeka lyajja kubanga amateeka ogalaba amateeka bulijjo bagakola bukozi okusinziira ku mbeera eriwo ontegedde wano amateeka agamu gazze lwa politics abadde agenda mu maaso ng'okimanyi nti nno okukuŋŋaana abantu basatu ngaabo balabaawo amateeka gabagamba temukkirizibwa era bwe gaagala gabakwata tubateebereza okuba nga mulina kyemubala ekitali katusoke tubaabulemuuko gwe genda mu polisi yeguli gwe genda mu polisi yego twasoke tukakase kikye mbadde muteesaako amateeka bwe gatyo bwe gagenda gakula era gajja okusinziira ku mbeera ebeeriwo n'obwetaavu yakoze ekintu kino mu December abaana bano nga baba bookings everywhere mitima mibi jukira some of them abali ku kakiiko ako ate they are failures mu music they are failures legendary owawa naawe kale nakati si legendary anti legend nkugambye some of them some of them they are failures in music they didn't make it tebafuna sente nga bano baana zebafunye kati ne sente zo zibaluma kyovola nti bakola bidala bayimbanga nga concert ekyamaanyi akijja $8,000,000 kati ono abeera bamulamuza $9,000,000 omwana asasulwa $1,500,000 okumuteeka erugogo abo waliwo gwe bagula yadde $5,000,000 nagala enzoba yazigulwako anti nkugamba kati nkugambye some of them so ababadde baba bookings basajja bato kubana naye balunywa agamba anti nkugambye nti kakati bano bo batunuulidde kyakuwemula tebatunudde bigger picture tebasoose kutegeera kyeki kyenagambye nti ekintu bagwiridde kigwire kati mukukigwira ofiiriza abantu bangi naawe nga let me tell you company bwefiirwa omuntu company senga bukeera ku makyana ng'oli bosi wa kitongole n'ogoba omukozi abadde aleeta business tobeera happy toba musiru kuba happy be worried tisaamu oyo mumugobye naye yandigane business ezadaine kubanga bintu bibiri ono gwogoba muyimbi ono gwogoba omwana omuyimbi ono avadde avaako omusolo buli lwebadde balanga Gravity omulujju Samoya avaako omusolo ogutaka wansi wa $10,000,000 omusolo just ogenda mu URA kyokka gwe oli mu kuwandiika bu proposal wano kusaba gavumenti ki sente $1,000,000 10 Gravity omutujju ono abadde azitukola ki aziteekayo bwe munaafuula gundi institution eno ddala neeba nga tekyakola sente gavumenti tejja kuba na nsonga lwaki ebawa sente zaayo naye kati wano ekwata bukwasi ku sente ezibadde zigendayo $1,000,000 zibayimbidde ebivulu bye bayimbye naki because abalwana bayimba ebivulu kumpi nga 8 buli lunaku bw'abayimba ebivulu nga 8 buli lunaku ezo sente meke ziba zigenze muki mu ggwanika lya gavumenti ate mu ggwanika lya gavumenti mwe musiiba so tobeera happy nti obalemesezza beera worried nti waliwo obuzibu ate ogenda kutta omwoyo gw'abaana abayimba abalala ontegedde musooke mukole amateeka ate mugakole gabeere streamlined bulungi nnyo gabeerewo bwe gabala okubeerawo
talk about the arrogance eri mu bayimbi, not necessarily these two but other bayimbis oba bayimbi entirely. Omuyimbi yena alina okuba arrogant because omuyimbi taba muntu wa bulijjo. Bamanyi bali celebrated. Ataba muntu wa bulijjo. Ne Museveni ali arrogant simply because si wa bulijjo. Ne bwana kukola ki tosobola mukwata. So abayimbi era kye kibawaasiira. Yes, buli muntu yenna yenda Katonda gwe yasuumuusaamu olina okubeera arrogant. Kobeere wake uwona obeera arrogant. Nze mukazi wange talina kyaŋŋamba era mugamba nti biveeko ebyo ate agenda kumpaabirawo era akomawo wange. Kitegeeza ekyo kya buntu tosagamba abayimbi bali arrogant. No, some people arrogant n'abagagga ku byalo babeera arrogant. Najja naga nti nedda omugagga asobola okusalawo n'agamba nti ekikomera kyange nkitaddeko amasannyalaze. They are arrogant. Njogera ekyokubayita mu meeting ne bagaana okujja. Ate nga anti kyekyo meeting nkugambe just by calling them it is a failure to the meeting. Nayo nkola. Si nkola. Anti enkola nkyamu. Enkola ebawo. Bawandikire ebbaluwa era weeri. That's what I'm trying to say. Mugoyagala bakole batya. Nedda omuyimbi aba ne management bwoba ayogedde naye jjo nga atamidde. Akanti buli omu ayina ne management. Waliwo abatayina nga bali solo nga ali solo talina kibiina. Nakyo kibeere ku record. Nakyo kibeere ku record. I am sobi oji bakutte bagitegedde naye n'ekyokubakubira okubayita lwaki ogamba nayo nsobi ng'era ne woba era ne wankubadde ne manager amuyina ebyo bya buntu gwe tokolangako ku mputtu gwe tokolanga ku mputtu ne bagamba ekyokukola n'ogaana ebyo bya buntu omuntu asobola okukola emputtu. So then we taking action oba towakanya bwe ba taking action nze era sifuddeeyo ba taking action nakubuulidde naye tukole obuvunaanyizibwa bwaffe tuleme kukola leka ensobi zituyigirize ebituufu ebyokukola. So ekintu kisetinze presidency tekinabasetinga kubanga bakulu baffe abo aba UNCC tebayiga bagezi bokka bo bamanyi buli kimu nga teruli kiria mu bigambo CBS lujja kuzannya zinendala oyinza okukwata ate CBS yakikoze nga yo nga nkugamba nze ku UBC waliwo ennyimba ezitayita ontegedde ne tugamba video tetugenda gikuba Cafe Kingdom tulina nga filimu ezitazannya waliwo filimu ezitazannya walimu okwekwatirira tetubikola kati ebyo TV esobola bikola oba radio esobola bikola naye tulina okuba ne national ate era n'ennyimba zennyini abayimbi b'ennyimba bakimanyi waliwo ennyimba oli akola video n'akola videos nga waliwo ey'abantu n'ey'ebisolo otegeeza ki kweganga waliwo ey'abantu abalabikako n'ey'ebisolo nga video ziri bbiri n'abajamayika bakikola n'abazungu bakikola nga waliwo eziyita ku mainstream n'eziyita eno wansi mu black market eno mu mwananchi ku TikTok yes kikkirizibwa musically kikkirizibwa because those are all strategies of looking for money. Buli muntu anoonya hook yakunoonya sente but professionally balina okuddayo ne batereza industry so si kukakkana ku muntu omu balunywa mwennyini naye yagambye ba promoters banne nti bannange bano mubategeke nga obateeka on your own risk. Poliisi bamaze ojja instructinga kusanga busanze ng'omuyina ku kivulu kyo kusanga busanze ng'omuyise ku ssomero ayimbe kusanga busanze ng'omuyise ajja ayimbe ku mbagayo tebajja kusobola omugole n'omuyimbi mutugendera lumu anti tebajja kusobola omanyirwa tebajja kusobola lwaki bo baguddewo olutalo ku individual baguddewo olutalo ku bayimbi si ku individual bw'oggula olutalo ku muyimbi omu oba toguddewo olutalo ku muyimbi omu bayimbi bangi abalina ennyimba ezitategereka bayitirivu paka leero tetutegeranga Bobi Wine yategeeza kyo yagamba nti bada batumba bada until today you cannot yeye nyini yayimba n'agamba oyo gundi n'agamba nsimanyi seketa gundi fina masannyalaze seketa yali ategeeza ki nga bwe yenyolanyola bw'ati bw'alina abasajja bw'ayambadde obukete bw'akola atya ebintu ebagunjawo ne tubikwatira kati ng'ekiwani mu Uganda tekyalimu ne seketa yali ategeeza ki
Fina Mugerwa yakinyonnyola yabanyonnyola seketa kikitegeeza Bobi Wine abanyonnyola Badda that's what I'm trying to say nti kakati mwana amani no mulima botyo Badda akabanga tomunyegako Badda Badda until today we don't know and you might never know so ekikulu kya byonna kusooka kutegeera nti senga togimanyi omanyi okwepiica gwoli waddembe okulowooza kyoyagala but okimanyi yagamba kwekuba ebifaananyi pica kwepiica ye bwe yato bwakinyonyo yes tugetera okubyemu ebifaananyi because these are all catchy phrases zetagisa mu business because naye yakola business customers naye yakola ka business ke okyegedde kyengaza kugamba so tukkiriziganye byonna bituufu woma yali ani yimba woma ate twayimbye banana who's a gala yagala banana ate waliwo no yani Jasmine nyega wano nedda gundi oluyimba olwamuleeta yali agamba wantu nze nekabala wantu nze nekukabala wantu nze nekabala Waikibena ne Shiba ogwennimiro nze faama nekukabala ayo abayimbi bagenda okuwaka yebyo singa UNC Senate amateeka muve ku baana ebyo bintu bigenda okweta tagali muve ku baana abaana abo temulina kye no ekyokuva wala buli omu ava wala naye nkugambye temulina kye mugatta ku industry temulina kye mubagattako omanyi omuntu gwogattako kiba kikulu nnyo netongattako liripazi yagambe temulina wadde kaloni ke mwali mutuuse kutuwa togamba ngo nti no bali liripazi wakubya kayimba kwako sente zongereko okole video tompita yangadde ku show yadde gye mutegesemu ya government kati atunga omanja aki bwe yali akuba ekiyimba kye yagamba nti emikoja government bayita ba gravity be bayimba batubi baagala twayimba kakati no baba tutte babiri kirungi bya balance nze Nuupu ne Gundi bafiiriddwayo omuyimbi omu Nuupu ne government sibula abantu ngende ku Serena n'omukolo lili paso wa Nuupu ekozi yayimba ne president asikuyimba na president wa Nuupu ayagala nnyo Nuupu yayimba nakayimba ne president nga president yali mulinga headmaster nali musiro wana ali mugezi ebitabo ebigezo byannemeso okusoma akayimba tekatambula naye modeka n'akaveera kaagaana naye abaana bawala muve kukulujja mulemedde kaagaana nayimba yakayimba kayimba kakati wano bagravity kye balina okukola one banonye baloya baabwe ne bamaneja baabwe bagende balabe UNCC as simple as that ochegedde awo tukisobola so UNCC can retrieve byakoze esobola ekulirwa abantu ate ate badde batuule wansi baleme kutuulanga butuuzi nga baleeta nga basala misango batuule nga baluŋŋamya mbasiibuddeko bakwano baffe tetuyigezaawo kuyisa lugaayo mu society nze am a community expert and when I look at things bwentyo bwe mbiraba ate ekiyokubiri tetugezaako kuyisa nga bwe mbagambye ku lugaayo mu institutions zino naye ngezaako kubalaga nti tulina omulimu omunene ogw'okukola ogusinga okusala emisango ontegedde tewali mutuukirivu wano buli omu onoogenda omubuuza bibuuzo amateeka gajje ate gakole ki gakole tulina National Cultural Center ebeerewo ng'eyamba ku bayimbi ereme kubeera market center kubanga amabaala weegali malwaliro weegali gundi weezirinda bawo gundi batunga engatto bakola biki parking bagisasuza n'omuyimbi ate okugendawo kubanga munnanga ate bagenda musasuza parking so kitegeeza kutwala emiramba bagisasulira biveenako ebyo bijjala kutabula omutwe gwabwere omuyimbi afudde mbana embasiibu jajaga Fina Mugerwa bagambye nti lipazo yagenze jinja eyo nayo amazina ag'enkudi n'agalaga abantu abaana ne balaga enkudi ku stage ebyo mubireke era si yabizinye bakwate buli yabizinye Gravity alina ekiwala kyaziteeka mu video bakita Bujo
Ekiwala ekyo nakyo kirina engeri. Kizina byakyo, dance is dance. Actually nabya abantu. Ne mugundi tulina ne mu Buganda tulina amaka g'amazina mayitirivu. Nalabya abantu nga bagamba kati abaddako nga basonze mu Shakira. Basonze mu that girl bamuyita Rita dancer something ali awo mwala ayita dancer. Then oyo gwogambye Kididi bakola amateeka. Kale bakola amateeka tebajja kusobola kubanga gwe kyoba omanya buli muyimbi alina omusika. Gwe kimanyi buli muyimbi ali ku Uganda wano alinayo omuyimbi gwe alinayo omwana omuto eyegomba okuyimba nga ye. Tewalabya akana Kabe Kididi. Tewalabya akana kabebe akakuba rap za Bobby Wine. Kabe Kididi. Kitegeeza nti bw'ona okwata Kididi waliyo Kididi akula ajja okujja. Dr. Richard Senjobe wa Beef Organic agamba gendayo olina kusomozebwa mu ndwadde, olina sukali, olina pressure, olina fibroids, olina prostate, olina njagala genda wagonda, olina skin rash, olina appetite, olina otulo tujja tetujja teweeba katokyebakira ddala gendayo kaawo emenga wa tegujja kusobola okumwanguyira ogenda mugamze yegwe wano ku koti y'Emmengo ku kikuba ekikyama abakazi abatunda omwenge in between Muganda ne UTL nyumba y'ekika kya Binvuma ogenda bugenza paka ya Bebeto ekizimbe kiddako kya green ne wansi wano waliwo gonna bayita Beef Organic so bw'oyita mu ekyo kikuba bw'oti ogendera paka katale k'Emmengo kitegeeza abadde ava side z'e Masaka Mvira mu katale k'Emmengo gamba wa boda akulete ku Biva ngenda ku Biva oba otegedde bulungi such a wonderful place kale ate Kayunga ali ku kati k'omu hotel ogimanyi na bitone tamanye kati k'omu wakoleye emirimu Lugazi ali kwa Busa Banka ejjinja gyali mu katale ku Main Street ate n'embalala gyali wamu ne Masaka kale nno mwaba abaana abasama bali eyo nga maama waali n'ebirwadde ebyo sukali biki gwe weereza ssente bamukolera eddagala oleme gamba mbw ate kanzireyo akanzijanjabe maama ababiva baba bamaze eddoko kanzireka mama mutike mulete kuno ekimujjanjaba ddagala ate biva lirina ate liri mu bifo byonna ate ekirungi kyalina bambi nti akozesa ba medical doctors okusooka okukyekera okutegeera kiki kakati iyo tolaba nti asize UNCC kati UNCC eri mu kujjanjaba bulwadde bwetaakebedde kubanga ono newojja n'omugamba nti mbadde mmirako ku budde kati genda mpola oba si kyokale sigala ku lino naye lino lisoko liwummuzeemu kati nywa lino wamira lino lyakola litya ate lino kyekyabaawo amabwa gadda abantu no balina okutegeera nti ebyo biwangaza abachina kyobola nkugambe munoonya nange njagala genda kumulaba kyenjagala njagala kudda ku nzijanjaba eyo neme okugira bino ebyaffe ebyokugira n'olwanana n'ekifuba n'omira amakerenda n'omira amakerenda n'olyanga ate kati endwadde ezimu zirina kujjanjabwa na ddagala eryaffe ery'emiti kubanga endwadde ezi ng'emisuwa gye gya blockinga owulira amagumba kukuluma kerenda kirigenda okujjanjaba amagumba abakyala nga buli bogenda mu nsonga olumizibwa nnyo naye nga wetaaga kirizingi okunaaza mu lubuto obere bwoti abasajja tokyasobola kutambula lugendo n'olumalayo mukyalawo yafuna ababoda be ate wangamba kuwa boda agalira ddala nze omukazi wange tabeera n'ababoda ate omukazi asobola n'okugenya ekyo nokiraba looza kimala nako so era abasajja bangi ewaka baddayo leeti omanyi lwaki anti jjukira bw'ayitawo bw'ati n'agenda mu nnyumba wano ku muzigo wasula bamugamba nga bawakomyo mumulaba kukomawo mangu naye alina amagezi oyo onomukubidde mugambe dokita nakulabye wali ku kyembo apuletsine n'obuzibu nebwe buti ajja kuba kuwulira ekiddako mukkirize tubasiibule tuli mu nnaku nkulu muvuge bulungi abazadde abaana abakomyewo mukume bulungi abaana bamwe bino ebibozibu zino byempulira abawala bakomyewo bannange abakazi abafumba tulabye nedda tokkiriza mwana wo okufuuka ate mulabe wa muntu mulala tokkiriza mwana wo okufuuka mulabe wa bufumbo bwa neiba ate naawe wenyini omuwala weeberere naawe omuwala weeberere musirimu n'embuto biyitirivu nnyo ate ennaku ze embuto zikwata speed teziringa oba ezedda zezagwa simanyi ennaku zino naye oba baana kukula nnyo omwana musanga myaka 9 n'ekitundu alinga 17
so n'agasajja mwegali agatalina myoyo obugumu ku mutima ogusajja gujja kukulemesa okusoma